ekyasinze okunsanyula z'ensonga 3 ezalondeseza aba assistant RDC. Esooka kwe kumobilizinga twagala Buganda kujeddiza fenga NRM kumobilizinga bannayuganda okulaba nga basigala mu mugendo gwa NRM kubanga ekigendererwa kyaffe baliwa abalondeddwa batya ba assistant kwongera kunyikiza ku ground kubanga owekitiibwa chairman wa party oba president w'eggwanga alina emirimu mingi, alina okulabirira amakage janati amwetaaga Katamu 7. In fact, President Museveni atuula ku lukiiko olw'ekika ky'ente banga y'omu ku bakulira ekika ky'ente Katongoli y'omu ku batula ne Katongoli alina emirimu mingi chairman wa NAM chairman wa G7 Plus China kati bano yayongedde kunyikiza 7 Plus China teri muki mubakulira ate atuula olukiiko lwalutuulako so chairman okay katumuleke kale chairman wa NAM atuula ku lukiiko lw'ekika ekyente ye chairman wa party alina ebintu bingi byakola so bwayongera okunyikiza n'ateekawo ofiisi zino ez'abayambi be bamuyambeko mu kulaba nga bamobilizinga abantu okwongera okwagala ekibiina era ffe NRM tuli basanyufu okulaba nti patriotism omwoyo gw'eggwanga gunyikira obuli bw'enguzi abantu bagobwa ku bibanja nga teri abataasa gy'emirimu gyabwe office of the assistant RDC ba RDCs bano government yebasasula oba NRM government naye nga government eri mu buyinza kibiina ky'NRM ffe tubawo emirimu Enefik Media. Ensonga nyagatunzike nayo nyagatunzike n'ensonga ya General Yoweri Kaguta Museveni. Embeera gy'ayitamu okulonda abakulembeze omukulu eyalondeddwa nga amyuka RDC w'Egomba mumyuka nkozi assistant yes RDC y'omu ku basinze otumalamu amaanyi omuntu abanga alaze ekyensuti n'omusiima kati njagala kumanya president kiki kyasinziirako kubanga ebintu ebimu bitandise okumalamu kuso tubadde tukyali ku kyabbala mu balugahale naye kati alaga nti musajja ali smart era president aleka alabidde wala simanyi mujja kumpa bulamu honorable minister naye ate ono yammazeemu honorable president nsaba mu dakiika ntono nnyo tukole ku nsonga neyanza mukama wange neyanzege njaleero okwebaza abatulaba ku Fik Media kubanga bakyatwegesa amaaso ku nsonga okusookera ddala njala okutegeeza nti General Museveni takyalina muntu gwalonda mu kifo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda ekisooka. Ekyokubiri waliwo ekintu ekiyitibwa integrity obwesimbu empisa discipline byebintu ebimu ku ebiteekeddwa okutunuulirwa ennyo naddala ng'olonda omukulembeze oba omuntu gw'oteeka mu ofiisi. Naye ebintu ebyo bibiri nga bwe mbyogedde discipline ne integrity ne appointing officer oba appointing authority naye tabiina. Ngaye General Museveni. Kakati omuntu waba talina mpisa nga General Museveni saagala kulambulula obutaba na mpisa yo kuba bwe najja ne kugaa nti Museveni ye muntu ayimira kamera n'avuma abantu n'asosola abantu. General Museveni tatera kusosola. Tuwamuwulira Baganda nze I will crush them. Okukuba ki si kusosola. General Museveni ye muntu ayimira mu bantu n'avuma ez'embizi that gang of Kyagulanyi I will crush them. Taina mpisa. Actually Museveni is one of the most obscene elderly man I've ever seen in my lifetime. Go and eat your mother something. Yona iri ku record. Kakati omuntu ng'oyo
tomusuubira bwagamba nti kati ye ekintu kye yakola era bano Baana Kagame nawadde njogerako naye behind camera lwakuba nti byetwogera tebina biteekawo naye mwennyamivu nnyo kubanga Baana Kagame yaŋŋambye omusajja eyakunamira eggwanga lyonna n'aliraga amataffaali omusajja gwe yalonze fe abasajja bakuuta akadingidi bulijjo teyatulabyewo yadde akantu era Baana Kagame ne mugamba oba oyagala okufuna ekifo mu gavumenti ya Mwai Museveni nga kyokolerera weyambule olaga abantu amataffaali olabe yejje n'Omuseveni bwatwe bwatuuse kubanga nno ne ssemateeka by the way ne ssemateeka w'eggwanga abantu balina okukitegeera kiri on record oteekeddwa okulonda omuntu kyobola omuntu ayita ne mukakunguta ka paalamenti baminisita bano n'abalala naye enjawulo eriwo nti bano ba RDC n'abalala babisuula mu ofiisi ye n'obuyinza ne bumuweebwa nti yalonda gw'ayagala ekisookera ddala abantu abo bonna simanyiwo abanansi bakimanyi nti abantu abo balina kuweereza ggwanga omulimu gwa RDC ateekeddwa okuba nga ye mukulembeze wa disitulikiti eyo alitakayo ekifaananyi kya pulezidenti mu disitulikiti eyo naye ng'akikola ku lwa ggwanga kubanga pulezidenti bw'amala okufuuka pulezidenti n'alayira Mwai Museveni ateekeddwa okuba nga takolera NRM ng'akolera eggwanga lyonna naye wawulidde emirimu gye babawadde egi egisooka mobilization kakati naffe kyetwebuuza era ne paalamenti kyabadde yeebuuza bagenda kumobilizingira NRM mobilizingira ggwanga kumobilizingira kikuki ekyokubiri ne bagaa patriotism kakati omuntu ng'oyo asobola okujja mu bantu ne yeeyambula n'avuma n'aswazaswaza obwakabaka bonna era sebo abantu ffe abali muno mu Buganda tuli banyiivu nnyo ne Mwai Museveni naye era abantu mu Buganda bongera okukiraba bulijjo tubagamba nti General Museveni yajjanga sitaani kutta kuzikiriza abantu bonna n'okusaanyizaawo ddala Buganda at large kati njagala okunzika nga nkugamba nti abantu bano omulimu ogwokusatu gwewadde babawadde gwa bagambye nti oversight ndozange nti okulondoola naye weewuunye ababaddewo bo babadde bakola kyolwo kitegeeza RDC ne deputy bo tebabadde na mugaso ekyo kikomyawa kikuleeta kugwa omusuubuzi ali mu Kampala balina okunyonyota kubanga abantu abo bagenda babaterawo omuntu jjukira buli ajja RDC bamuwe pickup empya bamuwe omusirikale bamuwa sekuritale balina omupangisiza ofiisi ebyo byonna bisasulwa kati gwe omusuubuzi abadde alina akalembekereza ak'omwezi ogumu nti wagaddewo ifulisi eyimiridde wenyweze kubanga ekijja Mwai Museveni akyayagala ssente endala ate zagenda okusasula abawumba tuutu nga kisa kya Mukama Ssaabasajja Kabaka wangaale neyaze gagundegunde omutereka kansike mpumulemu katono enora atereze mukyayagala okutereza ate zijje ewa muna NRM leero yakyusiza essaati Enefik Media. Nianze kechaine Tamale Henry amu ne Hassan Musa badayi chaite yaffe kyagenda maaso twebaza mwenna bali mutukwatirako twagala bakulembeze bano bagenda kubanga batubeerako gye batutwala abantu tubajje mu chaite kuno twagala gye bajja mu lwampa kati tulina kyabakolera Honorable Kuzera gye watusuubiza so twagala tutwala ndoza sabiti netandika Honorable Kagame obono okwata muze emyoga fa abantu tubawe balekerawo okubanga ate balaja ne mutwaja tutwala so mbeera bwetu bwe twagala abantu tubeere nga tubawa akamwenyu tukwata musanga naffe Mukama anatukulirawo ezikyegadde Honorable Kagame tutandike ku kisa kya Mukama nyaga tugenda ku nsonga za miwuli egi engeri president gyalondamu abantu bano asinziirako ki tuwunzike n'ekigamba nti sente wezirye zibasasula Honorable Kuzera awunzise nakyo wadde mbadde sinnakimubuuza tutandike ku kisa kya Mukama okweyambula empale kyekyasanyusa president tugenda kubamuko katooki eri abantu abamu nga tetusoose kutunuulira kisa kya Mukama yekka abantu balina gye bava wano tulina president General Mulambo wa Nuupu naye yeeyambula nga kyenkana ng'atambula essaati yalinga bweru naye yatambula nga nayanda we yaziriwa bweru kubanga yatulaga nga emabega eno yonna nga bakubyeyo ekifaananyi kya mukazi we tulabyeko abantu bangi
abagagga balwasa nga ali mu boxa atambula. So abantu balina gye batandikira. Nange nyinza okubanga nali sinajja ku Fake Media nga nine neeyisa gye neeyisaamu naye okuva linamanya nti kati ndabwa ensi nakyusaamu. So kisa kya Mukama bw'ati we yali yeeyisa. So nditaina jawo na Honorable Kyagulanyi. Yes, kubanga Kyagulanyi olwedde yali naye yatuwa ekifaananyi ng'enjaga gifuweta lw'ekyere atambula yenna ali bwereere naye kati sayiro bw'otunuulira Kyagulanyi owedda n'owa kaakati waliwo enjawulo. Kaakati kisa kya Mukama alina abadde neeyisa abadde gy'abadde yeeyisaamu ku social media kati sayiro baamutaddeko ekkomo. Banga bwobeera nga oli mukozi wa gavumenti neeyisa ekyuka. Ande njawulo ya Honorable Kyagulanyi ne kisa kya Mukama. Kyoli yakikolanga ye. Ne yeerifominga. Ono bakaka mukaki. Ani amukaka? Gokigambi. No, tebanaba mukaka. Kubanga appointment data nabadde omu ku baanoonya appointment nga ndine Mukama wange Mwanga Lutaaya. Banga yantendeko okwogera bino ebintu. Naye babadde bakuyita ku appointment data ng'olina bw'osayininga ogikkiriza oba togikkiriza. So tebanaba mukaka singa yagambye nti sigitwala yali badde esigala ku president's office. Naye enneeyisa kisa kya Mukama gy'abadde yeeyisaamu yeeyo kubanga abadde muntu wa bulijjo kati yafuuse mukozi wa gavumenti era kyensuubira nti ejja kukola ki enneeyisa ejja kukyuka bakati ali under government ali under state house ali under president's office tajja kuddamu era kima yajja kuvayo ne fact yava ne yeetonda alagaba nedde nanyiize nnyo mu nsonyi era bw'obanga oli musajja muganda ng'oba oli muyivu osobola okusonyiwa omuntu abakoze kubanga n'abattamuteesa baabasonyiwa. So kisa kya Mukama kimanyi bajja kumusonyiwa naye akola emirimu gyaffe kubanga ekyasinze okunsanyula ze ensonga 3 ezalondeseza aba assistant RDC esooka kwe kumobilizinga twagala Buganda kujeddiza fenga NRM kumobilizinga bannayuganda okulaba nga basigala mu mugendo gwa NRM kubanga ekigendererwa kyaffe baliwa abalondeddwa batya ba assistant kwongera kunnyikiza ku ground kubanga owekitiibwa chairman wa party oba president w'eggwanga alina emirimu mingi alina okulabirira amaka ge janati amwetaaga Kata Museveni. In fact, President Museveni atuula ku lukiiko olw'ekika ky'ente banga y'omu ku bakulira ekika ky'ente Katongole y'omu ku batula ne Katongole alina emirimu mingi chairman wa NAM chairman wa G7 Plus China kati bano yayongedde kunnyikiza muki mu bakulira ate atuula olukiiko lwalutuulako so chairman okay katumuleke kale chairman wa NAM atuula ku lukiiko lw'ekika ekyente ye chairman wa party alina ebintu bingi byakola so bw'ayongera okunnyikiza n'ateekawo ofiisi zino ez'abayambi be bamuyambeko mu kulaba nga bamubulazinga abantu okwongera okwagala ekibiina era ffe NRM tuli basanyufu okulaba nti patriotism omwoyo gw'eggwanga gunyikira obuli bw'enguzi abantu bagobwa ku bibanja nga teri abataasa gy'emirimu gyabwe office of the assistant RDC ba RDCs bano government yebasasula oba NRM government naye nga government eri mu buyinza kibiina ky'NRM ffe tubawo emirimu era nze nsobola okugera n'enkola report ku RDC wawe Nansa n'owa Wakiso banga nze muwa omulimu kabeere minister kabeere Museveni ekibiina kye kimuwa omulimu Chesinaba kutegeera. Bazze kolera bannayuganda. Kuki nga basinziira mu kibiina ekiri mu buyinza NRM. Bakole mobilization ya NRM. Yes, abantu bongera okwagala kubanga NRM bo. Kati nupu efuniramu wa FDC ne ebizibu bino ebituluma eno mu community tebyawula wa nupu na FDC na NRM. Kati lwaki mobilization ya NRM? Twongera okunyikiza twongera okubanga emirembe gyongera okubugaana n'ensi okukulaakulana yesola tubaleeta okukola mobilization so kaakati wagambye nti akozesa ati President Museveni etteeka constitution ya Uganda emuwa obuyinza okukola kyaba ayagala okutondawo ayinza okutondawo kati sale no office naba Kagame go abavubuka gogenda okulira abavubuka b'eggwanga yonna constitution emuwa obuyinza so bala DC babaddewo bali mateeka bala CC n'aleeta abamyuka ba deputy era constitution emuwa obuyinza okutandika office y'aba assistant RDC banga semateeka buli kyakola
sente zo zigenda kuva. Sente zigenda kuva mu bannayuganda. Sente weeziri. Era bimu ku byabaleesezza kulwanyisa nguzi Uganda sente ezirina. Naye sente gye ziyitira ne zitakola. We wali obuzibu. Onaatula ku lukiiko lwa council lwa division. Sente eziva mu Nansana municipality. Nali ne minister alondola yali mu monitoring ebiseera ebyo. Ogwanga ali kati mu namulabe nga bagulawo essaawa. Sente municipality zeesolooza si ze zibateeka mu ggwanika. Esinga bazibba. So eze kyabaleeseza ba assistant RDC era kwongera kuzibikira buwaatwa. Sente Uganda tuzirina era singa tuzikozesa bulungi ffenna twali badde tweyagala. So nze njala okuyozaayoza bonna bafunye obwa assistant RDC mukole president bye yabagambye okukola mu mobilizing NRM ffe tukyagala obuyinza okububeeramu. Tewate kituyisa tutya ffe kisooka gye emirembe kasitati bange eggwanga lirimu emirembe eggwanga likulaakulana kati ate tuba na buzibu tetuba na buzibu security nga security onaona eggwanga literera abantu beekolera misana na kiro ate tuba na buzibu ki tetuba na buzibu. So njala okuyozaayoza bonna bafunye obwa assistant RDC mikwano gyange bannyinaze mukole ekyabalondesezza. Obubbi bw'ettaka babakubiza obutenyigira mu bubbi bw'ettaka temwenyigira mu bubbi bw'ettaka wabula mukole tetwagala NRM kubanga ekisolo nnyo Museveni twagala afuga emyaka 5 yakafuga 38 abulayo emyaka 12 ate tulabe omulala gwe tuleeta eggwanga lisobole okugenda mu maaso. Kati mubadde ki? Nego ina abaana waka. Taatawo maamawo omusajja yabafuga. Tetukyamubanja. Yabafuga. In fact Museveni tetukyamubanja. Abaana bo abafuga n'abazzukulu bage. Abazaaliddwa mu ddwaniro eruweero tetusobola kukkiriza Museveni amale gagenda. Waliwo kati ffe ekyalo kyabwe kirina amasannyalaze oluguudo yalukola olw'eziroobo naye okuva eziroobo kugenda gye banziika teri masannyalaze terina luguudo lwakko ati yenza tukyamubanja abwagenda tubanjaani tebula ffe tuwagira na muwoozi tubanja ono tusonda ati tukyamubanja ajja sasula agera fuga 5 ajja sasula kati ye yafuka nfudu ali muto abasasula nebwagenda yes abasasudde ne kati bwagenda tugenda banjani kati bagenda ani addawo Moz tebutawagira atudde ku nsonga eriwo esebo eyengeri General Museveni gyasinziiramu okulonda abantu ba General Museveni ye General Museveni ye asinziira kuki okulondebwa nga tunnabatunuulira balonda ye asinziira kuki okulondebwa n'okugenda ekkololo okulayira ku bubbi kwasinziira n'okutta abantu kuba twakyaffe ennaku 18-19 ngassa abantu gavumenti nerangira abantu 54 mu gavumenti berangira abantu 54 biba 5 mwana yabatta yo yennyini ku likodi yo yennyini yerangirira nti yessa abantu 5 mwameka mwana General Museveni kwasinzidde okufuga kino ekisanja kukutta abantu n'okubba akalulu n'emyaka yes gavumenti berangira abantu 54 gavumenti yonna mu nsi yonna gwe yongerako 0 manye nti erangiridde 5 mwameka mwana General Museveni olwokuba asinziira ku bubbi na butemu tasobola kwewala kulonda basiwufu bampisa nga kisa kya Mukama era abo be bantu abatuufu abalina okukolera mu gavumenti ya General Museveni kankuwa ekyokulabirako omukulu oyo bamala okweyambula yasembayo ng'agamba ye alwanirira NRM senga yakikola nga yali opposition senga nakati ali mu nkomyo esenga enjala tayina senga yefananyirizako segirinya mu mbeera gyalimu n'ebirala ekyo kyeyakola mu mateeka kyali kulya mu nsi ye lukwe era senga avunaanibwa kulya mu nsi ye lukwe naye olw'okuba yali akola mirimu gy'abakulu yagikola bulungi full figure y'omu ku bali mu tulubeeri
advisor wa president tokimanyi ku lupapula bamukamwa si nsonga tasasula musaala ku lupapula taliko tasasula musaala Sala gufuna naye office agina ku Kingdom. eyo wakamwa tobuzaabuza bannayuganda jenofulu tamala emirundi wakamwa si nsonga talina appointment General Museveni yasinziranga ku TV mu 2020 n'agamba nzigaddewo eggwanga byayisibwanga mu palamenti ekyo buli mukulembeze yakikola ne kino yakikola era fulufigo asasulwa omusaala lisiti yafuluma twagiraba yaliko n'abawabuzi ba president wali mpadde omukisa n'enteeseza oluusi njagala nnyo twogere ebintu nga bituufu kati fulufigo si muwabuzi wa president wagiraba bati wagiraba eyabaki ey'abawabuzi ba president mulishafu eno yennyini omubadde amama mbabazi ne eyali vice president oba abaali ba vice president lisiti eno empya mubadde nono abadde CDF abadde genomozi mbadde eyo lisiti yaabwe walayo mufulufigo sebo ojja kugireeta Badde bamufudde minister. walabye era yabadde ereru oleru nebafudde wali walabyemu Katali Musaasira walabyemu Bukyamaani waliwo abaakamwa n'abawewa appointment letters Ne bafuna omusaala. ne nzikiriza nteese ku lwa bannayuganda kubanga mwami Kagame yakiikiridde NRM mwami Kagame teyakiikiridde NRM bw'okiikiridde bannayuganda bonna kati nzikiriza bwayogedde ku ky'emyaka 5 nze asinza okutya nzikiriza nteese ku lwa bannayuganda nzijja nembeerako kyenjogera lwansi ebula 12 oba moderator buli obukadde obw'okubeerawo n'omulimba moderator n'alinda bamulimbe gwaggwawo obawolereza bulungi naye kati kankutage nti eggwanga ly'abantu abayivu eggwanga ly'abantu abagunjufu beryeyingiza mu ggwanga ly'ababuyabuya balina kukkiriza kuyisibwa nga babuyabuya buli muntu yenna agamba nti kisa kya Mariya kyamukama oba kyamukama munsonyiwe katono kenkoze ensobi okugamba Mariya kuba mama Mariya wakitiibwa netonda ate mukama kisa kya mukama lyamuweebwa era linnya lye netonze kiri ekya mama Mariya kisa kya mukama ne mukama we General Museveni ne cabinet yonna bw'ogitunuulira ye mwennyini yavaayo n'akugamba president nti gavumenti ne cabinet y'abavubi naye ng'ennyanja bo bennyini baagitunda ne bagyeguza abaana b'abantu ne babakwata ne babasiba mu makomera ku nnyanja eyatuweebwa Katonda tebalina bye baasima kidiba ne basaamu ebyennyanja naye nga ali mu kutulugunya abantu ye Genosale olw'ebyennyanja byajjamu ennuuni n'azitwala n'azitunda kati bwe baleeta kisa kya mukama teweewuunya ng'omukulu eyali amuwandikira lipooti na buli kimu mukodomi we yavaayo n'agamba ye awagira ebisiyaga naye bamuwa akaana akalenzi asobola okukalya ebisiyaga mu kamera kati oyo omuntu bw'atyo ava mu famire beetyo tosobola kumuta naye nze nakuwalira wamu ne bannayuganda okusingira ddala abantu b'eggombe era ntuuse okusaasira kwange eri kitunzi kyannaku egomba kyannaku okubanga tuli mu ggwanga ng'omukulembeze akiikirira pulezidenti ng'omumyuka w'omumyuka wa pulezidenti nga ne bagenda ku ssomero abaana balina baggalira mu geeti lwaki oyo omusajja olwaleero senga tubadde mu kitundu ekituufu senga abantu bavuddeyo dda ne beeyiwa ku nguudo ne bagamba General Museveni ekimala bano balalu banno bafunire gy'obateeka oli si musiyazi leka mmaleyo wabadde n'obudde omuntu eyeyambula engoye ng'ayina abaana ewaka ayina omukyala ng'omukyala ayina abamuzaala kale ye be yali bali talina nsonyi yali wadde ekitiibwa abaana be n'obukoji yawasa omwana omuwala ne baba ng'ali kussa eryo eyitawana kitiibwa buko kati mu ofiisi eyo nga deputy wa omumyuka w'omumyuka wa RDC agenda kubeera kyakulabirako ki kubanga ekimu ku bisaanyizo by'omukulembeze kubeera kyakulabirako kati tugenda muyigirako kweyambula ngoye kuolesa ye buli anayagalanga ekifo mu NRM agwenyuka empisa kyogamba bali mu nupu kati bafuuwa ente enjaga kuba omukulu tagifuuweeta era nabo abakululiza obutagifuuwe gwe wakakasuka saagala nnyo ontwale mu mbeera era aba batugamba kuba nyina bye saagala nga 7 enjaga mubiri
nga tevaamu nina bye saagala kwogera ku nsonga eyo kuba kino njagala tukkane naawe nti omuntu akyuka akyuka yali ateekebwa okukyuka omuntu takyuka mu ddakiika emu sente zigenda kuvaawa ezaki ezigenda osasula bano zino zaadde asasula ba RDC ne baminisita zibadde zivaawo zizoba zibaddewo zimu zibadde zeewo General Museveni takola kuzimba ggwanga akola kwenywereza mu buyinza era mu njogera ennyangu General Museveni n'abamulya mu ngola baafuuka nkwa bo beetegefu okukama buli munnayuganda okumufuula omuddu basasule bali abapakasi baabwe bo babeere bulungi bamuwaane bamusuute bano bakagambe bajje wano bakugambe emyoga biki olwokuba baweebwayo akasente obukunkumuko obwo General Museveni omuntu omwe wakae watali yadde omuzzukulu akozesa biliyoni 2 ng'akameeza olunaku lumu tewaliwo munnayuganda yadde afuna emitwalo 2 olunaku gy'akolera naye ng'abasuubuzi ababinisa omusolo nga kampuni ze basuubulako zize njagala kunzika nawo nebukagabi abadde ne information information gye mbadde muwa tukanyiza oba njagala tukanye naye ti abantu bakyuka bw'otunuulira Museveni gye yasookera embeera gye yali yeeyisaamu ng'ali mu ttangira yali bubi in fact yali bubi nnyo era kyekitulugunyisa n'ayingira n'alwana essaawa lwaleero wanjawulo muwadde ekyokulabirako nti pulezidenti wa General Nuupu enneeyisa gye yalinga yeeyisaamu essaawa yakola ki yakyuka ne twakimanyi nti okuva lwe yajja okwesimbawo mu kazo yakyusa enneeyisaayi so tumanyi bulungi nnyo nti kisa kya Mukama agenda kukyuka ekyokubiri si kyakudduka si musiyazi nti agenda kutambula ku kyalo ng'asiyaga wabula yanyiiga n'ava mu mbeera n'awalirizibwa okugyamu empale era ne yeetonda era tujja kwetonda ne ku lw'ekibiina tikaakati yatereera essaawa assistant RDC ow'eggomba batwaleyo ebizibu byabwe bannagomba ensonga azikoleko omanyi mwana Kagamu bo basoma ekyo nga bana NRM okulegitimizinga ekikyafu bakifuula ekituufu omanyi nzikiriziganya n'omuntu okweyambula kuba yemu ku ngeri omuntu gy'ayinza okulaga obutali bumativu bwe naye ku nsonga ki waliwo omukyala amuyita Dr. Stella Nyanzi yavaayo n'alaga obutali bumativu bwe nga yeeyambula ng'omukyala kubanga yalina ensonga ezimunyigiriza naye bwana kisa kya Mukama n'ekyamweyambusiza omutali nsonga yonna naye olw'okuba nti yali apromotinga okusosola mu mawanga nti obwakabaka bwa Buganda Katikkiro wa Buganda temuvuddeyo nga ye ali mu mbeera ya kusosola mu mawanga nakulaga nti waliwo ki nakulaga nti waliwo kyokka ate ekyennaku ekiriwo nti bwe wabaawo abantu abalala abavaayo mu Tulubeere okusanyuka olw'okufa kwa General Tumwine baakwatibwa ne bateekebwa mu makomera kuba nabo baakola kitali kituufu kakati ono mukowe n'asigala ng'akola ki lastly njagala kutegeeza ono ayogedde ku President General w'ekibiina kyange Honorable Kyagulanyi bwe yalinga akula ng'omuyimbi yenna trend yali omulimu gwe yali akola bano gwe bamulemesa gwali mu mbeera nti omuntu alina enviiri amalaasi bangi we bali nga barasita basibye enviiri naye nga integrity n'obwongo bwabwe sijjukirangako olunaku lumu Honorable Kyagulanyi yavaayo ne yeeyambula n'alaga ensi amakugunyu kubanga ayagala kubeera it is okay balance oba olabye eki it was a trend by stars mu ngeri y'okwambala kubanga omulimu gwe sigwalinga gwono gwakulunda nte tolina kuba mu butusi sigamba ono ngamba omusanga yamugadde butusi ne mu biseera ebyomusana nga ayambadde butusi gwe mulimu gwe yeyo atayaye kakati osanga omuyimbi star serebu ng'asibye balance ayambadde bwata asibye enviiri ekitegeeza nti talina integrity naye osanga omusajja nga Mwami Museveni asala ekiwala naawe mula abantu nti you look like your mother is something ateekeddwa okulonda omuntu nga kisa kya Mukama nzikiriza akatalekeko kampi bannayuganda mpita wano okubategeeza nti ensi beeba efa nga mugiraba mwe mugenda ofuuka ekikolimo n'ekivumo bajjajjaffe baakola buli ekyali kisoboka ne batukuumira eggwanga lino abazungu baafuga Uganda emyaka 6 mwegi abajjajjaffe ne balwana ne bagyeddiza kakati bw'ogatta emyaka gyonna bukyanga tufuna obwetaaze tugenda weza myaka 6 mu emeka tulemereddwa okwetaasa kati bakisa kya Mukama be ba RDC ekiddako mugenda kufuna president nga baba atambula ababuswa Mukama bankomere sigaleze shafi kulanga mbere bulungi